po jako akawuwo. Nsaba tugumiikirize paka ng'abakulembeze ebitongole n'abantu ssekinomu bakyagenda mu maaso n'okudduukirira abalina obwetaavu mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde COVID-19 ne bannaluweero badduukiriddwa n'obuyambi obw'enjawulo omubadde emmere, gloves, masks, sanitizers n'ebirala nga bikwasiddwa omubaka wa pulezidenti e Luwero. Olw'embeera eno eriwo ey'obulwadde bwa COVID-19 tusazeewo okudduukirira abantu abali mu kitundu kyaffe mwe tukolera naye nga obuyambi buno tubuyisa mu area MP waffe ate nga minisita w'ebyenjawulo bya waggulu. Omubaka w'ebbamunaanika Dr. John Chrysostom Muyingo akulembeddemu okudduukirira kuno ng'awaddeyo ttani 15 ez'obuwunga ebyeyambisibwa mu kujjanjaba wamu n'obukadde 4.5 ziyambeko mu kuddaabiriza ambulensi ezitambuza abalwadde. Twongere okubeera abawulize, twongere okukwata amateeka omulabe COVID oba coronavirus tujja muwangula. Bagambye nteeka kutotte tutambula mbalo tolina bagiyitaani eno kagule beera nako bagende wala disa kakuwe. Minisita Muyingo yeebazizza bonna bavuddeyo ne bayamba ku batalina mu kaweefube ono ng'aliko n'obutabo obuwera 100 bwagulidde abayizi bubayambeko mu kusomera awaka. Bankubira amasimu buli lunaku saa 10 ne batandise okuba amasimu kubaka embeera mbi. Waliwo naddala abasajja bange abamuzibe bali 27 ekikyusa abo nabo mubandowoolezaako nabo bonna batalina kibalya. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luwero Ronald Ndawula yeebazizza minisita Muyingo okuvaayo n'adduukirira ku bantu wamu n'abayizi nga bakuyambibwa okuyita mu kiseera kino eky'omuggalo. Ate twebaza omutima n'atuleetera n'ebigezo by'abaana n'atuleetera n'ebikozesebwa mu malwaliro. Twebaza omutima ogusakidde. Yesenkulu wa Sako ya Sawo Zerobwerita Sebutinde nga bano bawaddeyo ttani z'obuwunga 5 okuyamba ku bakyala bawangaala n'akawuka ka mukenenya ko n'abali abagoba ba bodaboda ne taxi. Asabye abantu okusigala nga batambulira ku biragiro bya pulezidenti. Twagala okuwaayo obuyambi okugenda eri abo abakoseddwa okusingira ddala abakyala abalina akawuka ka mukenenya, ababodaboda n'abatakisi, era nga tukubiriza abantu bonna okuba nti bateeka mu nkola minisitule y'ebyobulamu kyegamba awamu n'amateeka g'omukulembeze w'eggwanga. Omubaka wa pulezidenti e Luwero Phoebe Namulindwa yeebazizza bonna abaleese obuyambi ng'agamba nti bakugenda mu maaso nga basomesa abantu okwekuuma ekirwadde COVID-19. Kwongera n'okwogera n'abantu babategeeze mbu ekirwadde kino bwekiri wadde balowooza bamu balowooza biringa ebitaliiwo, so bagezezzaako okuba nga tubasensitizinga nnyo babe nga bamanya balina okwekuuma. N'ekirala kye tufunye eky'emmere ddala abantu abali mu tawuni sokka twakawa abantu nga 15 families amu 15. The gloves njagala mukwase bane buli omu mask ali buli omu agule mask ng'ogwera mu bantu. Kuliko gloves zituweereddwa mikwano gyaffe aba Abakas. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era nga tukubiriza abantu bonna okuba nti bateeka mu nkola minisitule y'ebyobulamu kyegamba awamu n'amateeka g'omukulembeze w'eggwanga.